abantu balina emitima emibi ab'emitima emibi bangi sooka omala okuzaala lweyipi omala otutereyo ebifaananyi by'omwana nebyo obusikani bwe tokiddamu muwala gwe. That was bad. Learn to have privacy in your life. Ebintu ebimu tebisaana social media. Kati lweyipi byosigaza kwekwata nga weesangula mu toyi. Because if you can do that, omwana wo tomuwadde kitiibwa nga gwe, omwana tannazaalibwa. Bateekayo bifaananyi by'abaana. Nammwe abakola bu baby shower. Tonazaala oli mukola party. What are you celebrating? Wekubako bisirani. We celebrate success. Success teri yo middle success or half success. Omuntu akoze baby shower ayisa abalogo. Mbobe wayise mbo bakwagala. Abamu kumwe abasajja bemuyina bakwano bamwe babaagala. They don't want to be with that husband. Kati buli kyofuna ng'oyita mikwano gyo, please ebintu ebimu bikuumeko private naddala ebikwatagana ku baana bammwe. Not to people about your kids. Ofunye olubuto. Yes, we have all played sex. Fe abamu twajjamu dda n'embuto. Nze Junior simanyi mbuto zenna akajjamu. Simanyi mbuto, simanyi abortions zenna akakola. Ninza mukwayati nsirisi. Fe abamu be munyumiza ebyo ebitu byamwe bya marriage twafumbirwako dda. Kali woba otunyumiza obufumbo. Hello, I'm with my guy. Opost byonna twabiyita mudda. Fe twapostinga abantu wano ku Instagram batukyawa ne kakati batukubira masimu. Nga twatijja. Wopostinga ku Instagram, wopostinga ku status, kumbe ekisajja kyopostinga kina abakazi basatu. Ne kati otu abantu love mujidde mwakatinko excitement. Oluza gwe basoose okwagala mukwano. Linda lwe banakukyawa. Wetimbisa omusajja bwe bana amala omubba ng'otukaabirira. Nze wano omanye emirundi gye baakanziba. Do you know how many times they have stolen me? Nga they stole me. Nze nali mu bufumbo bwange nettasha mu kyabujjukira. Ne banzibanga. Ngibikazi binziba we binziza. Uranga tasha mugatasha banzibiyemu wiki na yenzira. Fe twafumbiranga mu bubbi. Nga bakubba mu wiki n'okoma weewaka. Ne bakubuuza ova ono yanadde nyenze mu kyalo. Nengo obadde mutundwe. Obadde muyenga. Kakati lweyipi. Bwoba oli lubuto nga you are pregnant. Thank God. Linda kozaali. Let the process get finished. I wouldn't guy congratulations. Toyina mwana. Omwana akyali mu lubuto. Omutadde mawulire. Mune muwalagwe. Damuko ku magezi. Kati want to prove to who? Oli mujjawo. Gwe nalaba kalwe ipya ina kiri kijja kye kinene kifananga basi. Kiri nga basi za gaso. Kati golumyambu. Ate abakazi mwejje wakajanja oba wasanga omukazi maka weyiseeko mpola ofanga wo omusajja ayina mukazi wo olwedde weekulukuunya weesiribota omugezi sibaga weepalawuda weepalawude mpola sigwe asoose okujja makago era ojja gafulumanga bwe wajja. If you find a man with omukazi gwabadde naye gwe wakajja baamuko ku magezi n'abakazi muba bapya noloza gwasoose mu kika ne weepalawuda bajja kufulumya. Rema yakoze concert ya Rema yabadde nnungi naye mama akukemu akola okweteeka mu kisenge. Rema namakula mpuliriza. Tukimanyi omusajja wo Hamza omwagala. Tukimanyi. Stop bringing Hamza mu concerts. Omuteke ne ku stage. Stop it Rema. Wano tulina gosaliza. Neno otuuka okwata bbaawo. Omuteke ku stage mbu mutadde w'ekitanda. Lwaki temwayingira buliri?
kati osalizani mama. Respect your viewers, your followers. Okutta omusajja ono dokita sibaina gye yabusomera omutadde ku stage mutaddewo obuliri mbukati bwe weemoola akaliro mundeyo mukwano be wano kumpi bwe weegaluula bwoti Rema. That was uncalled for. It wasn't good. Mwandiyingidde n'obuliri ne mukikolera ddala ku stage ne tumanya nti mwewoomerwa. Kati olumyani maama Rema ne buli kimu Rema n'okulembeza omusajja tukimanyi wafumbirwa. But we know it. Hey, my man, my husband, my man. Bannange tulabye ne mani banne bawale makikumalako batukubye omusajja oli ate abamawulire ne mukisussa. Owulira otya okubeera nga wafumbirwa Rema. Kati yandiwulidde atya abamawulire balina ebibuuzo bye babuuza oyo Hamza. Owulira otya okubeera nga wafumbirwa Rema. Kiwulikika kitya? Kati kyandiwulikise kitya? Era nga bwe kiwulikika bw'aba Hamza yafumbirwa Rema, it's okay. Niba ne muleka okukuba laavu yammwe maama Kabina Rema. Ffe be bagoba mu bufumbo mutulesse mutya? Naffe mutulowoozeeko babufumbo bwa Rema. Nze obwange bwagaana. Nze Junior me and marriage tulabika tetuli ba mikwano. Bannange famire ng'eŋŋambye tummale. Olutalo oluli ewaffe lwa marriage. Basenga bakojja bataata ba anko bonna bambuza ekibuzo kimu owasaddi. Kati n'okuwasa kuli awo naye okuzaala. You people okuza family yange bakutte wansi ne waggulu baagala mwana. Bagamba Junior ozaala ddi. Bane eri omukazi eyayagala okuzaala nga you feel like you want to give birth, contact me. Naye ng'omwana ojja mulabirira. Bw'oba oli mukyala ng'oli engo olina ku ssente nga oyagala kunzaalamu mwana naye ng'omala omwana omulabirire, bambi contact me. Kubanga family yange etabuse ku ky'omwana. Mama luno olusaati nga lwekola ngeri. Ne kati mbagamba I gave basi nzaale kati nga sirina budde bw'abaana Junior mbabera mu mabaala. Kati omwana n'agenda naye mu bbaala. Ffe ba planned kids muna okuzaala luba lutalo. Banenze bonna ba planned kids bendabye tebaagala kuzaala. Nabalimba omwaka oguwedde. Kati yesterday my dad told me nangamba Junior emga daddy kiki ng'oli munakuwavu. Daddy wange nangamba Junior saagala kufanga sirabye ku mwana wo bambi kale zaalayo omwo omumpe. Kati I was like dad sinategekera baana lakini saagala baana. Nze muna ekyannemesa abaana kupama apama buli wamu obeera mbuliri apami. Singa abaana baali tebapama apama nenze bannange baana kupama omwana oba wakamusitula apami. Ndaba bana baganda bange nabagana okumpamira omwana napama mwana napama. Nze singa abaana baali tebapama apama singa I have men n'abaana bamenya. Kati muwechi mbana mwenge mu motoka. I always have beers in my car. Kati akabe mutere mu nywanto. Nasi nabakuzaala mpusi. So Rema na makula. I think concert yo yali nnungi.
Rema had a very good concert. Outfit yo yali nnungi. Abantu bajja. Katikkiro yaliyo. Katikkiro yaliyo. Awo tasubwa. Awo w'ekitiibwa Mayiga tasubwa. Naye mugamba agende ku police mu kooti alabe pressure yavoola Kabaka talina budde. Nze awo Buganda wenjeewuunyiza. Katikkiro mu concert ya Rema ye yasooka. Yatula na maaso. N'asooka akuba ebbidde. Naye bw'omugamba nti ow'ekitiibwa Katikkiro. Pressure baamukwata mu kooti nga tewajja. Talina budde awo. Awo they don't have time. Kati oyagala nze Junior aze abavaayo nnwanirire Buganda etasobola kwerwanirira. Siina nange budde. Musoolwaniranga abantu abeerwanirira. Naye akati pressure baamuleeta mu kooti abaana ba Kabaka tebajja. Abalangira n'abambejja. Semakokiro saamulaba, Junju saamulaba, Kinkizi saamulaba, Sangalyamboga ali bweru. Kati nzije mu kooti nkoleki. Twati tugezigezi. Nange bandabe banennumirirwa nnyo Buganda nga bannyini Buganda tebasobodde kujja ebintu ebimu tukule eyewooza omumba gwe bazikuba kabineti ya Buganda enamba wadde sipiika w'olukiiko lwa Buganda teyaliyo mu kooti ne singa waliwo afudde awo bajja kati eyo institution eba tekyasoboka eba wamma tekyakola ki tekyasoboka so naffe mune twagaana kwate munnange wadde looya wa Buganda teyajja tugawange osanga pulesa bali naye mu ndagaano pulesa bamuwa akataka Buganda ekwate ku 5 ku 10 ekawe pulesa asirike kino kyo kigwe Buganda ine ettaka none kyemulikoleraku mukwate pulesa mumuyite muge pulesa jangu wano ebyakabaka omutuufu biveemu oba gwe mutuufu oba gwe mukyamu tetwagala kumanya biki ebira pulesa bye yali akola ebyokuwemula Buganda biveemu tukuwadde 5 ku 10 ezirobwe bwaddamu okubavuma nga siyezi bwaddamu okubavuma ajja kuba mugwi wa ddalo pulesa mwenza n'omuwa essaza Ssaabasajja Kabaka ayinza okusima n'agamba pulesa mpulidde okwemulugunyaako leero gwatwala essaza lyawa eryekyaggwe pulesa nga yeebeerera eyo abantu abamu bali ku strategy wano abasinga obungi singa mwali temuwemula mwandirabye mu 7 mu buwemu bwammwe bwe bwabayisaawo ne muwemula nnyo President 7 n'atuuka ekiseera kwa naye abeerayo ng'abiraba n'agawo no mumumpitire n'amubuuza gwe wange akagambo gano ag'obuwemu wagasomerawo nkuwadde obwala disi gye bali eyo bakola naye nga talina bbaluwa ya mugigi abamu ba advisor bali eyo getting a lot of money ningo mugabo wange kyekyakuweesa obwa advisor kuwemula nti omukulu wamuwemula nnyo n'atukesera nga nedda ono kammuggyemu so ne Buganda naye etandika enkola eyo Buganda Land Board miina amateka ey'olwaleero mulowooza kati nno ke mummanyiire nga munvuma eyo Junior yayogedde bw'ati nze banakumwe temummanyiira nze sikola Mmengo nanyi mugenda ne mututeeka mu biboozi byammwe era Junior awo yayogedde bubi olinga amazzi nze njogera bubi n'obulungi jjamu olulimi ompa olulala mugende ne mukwate eddowooza zaffe ne mwagala muzirwanise nze nteesezza buteesa siragidde so temuddeeyo ku tikitoko manyimba manyi nedda omwana oyo yenyenyenyenyo nemwekuba engalo mu matako omwana oyo omwana mubi omwana mulungi omwana Junior ekyo teyandikyogedde nze temumanyiiranga mmwe
siri kategoriza mu nze sina gwe defending ana ku social media buli omu yegulira omwogezi tubeerange onuruza ati Junior mbujja kujja ku defending sina nze nasigala ku defending family yange Junior ntabuka ku family yokka akwata ku family yange sirinda oluduba lutalu family yange yokka temuteeka mu lugezigezi lwammwe abaganda muliwa obwakabaka bugwawo benyini be babumazeewo olwanira otya ekintu nga banyini kyo benyini be bakirwaniramu entalo z'abalangira n'abambejja ezigenda maaso mu Buganda ani ataziraba Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okutambula nga Katikkiro tamuyina gwe mukama wo agenda atya mu kifo nga toliiwo kanonga nti tuzza Buganda ku ntikko sente z'amasiro zaalagawo accountability eriwo ngonziza mu ebyonze mbuulira naawe abo bennyini bebeeyonoonedde ekintu kyabwe bennyini tewali mulala bapuresha mukwata babwerere kali puresha ina ekipya kye yayogera byonnera abantu bazenga babyogera it's not news nze Junior yakoze wano mpulira ati Kabaka aliko siye mutuufu ate ababitandika bambejja bennyini baganda ba Kabaka bennyini be babitandika sibanya bebani kati society byewulira era nayo byoyogera owulirayo ebifa mu family ya President 7 owulirayo ekifaayo bali bekweka naye kati eno mwabwe eyonoonera ate ati mutubuuza tuliwa tujje tukole ki Buganda Land Board yennyini egoba abantu ku ttaka kati tujje tukole ki put your house in order first put your house so take ennyumba yo mu order then we shall come but when the house is not in order we can't put it in order nziyovula anga pressure wabanoonya abemweyimirira wendi with my dad era pressure zireta tange twagaye tujja mweyimirira we baba babuuza abamweyimirira ati mumbuuze Junior lwaki obyeyingizaamu nabi tulwana ntalo za kyalo tubulira zino ezeggwanga so we are all mongers me and my father tuli balwanyi bantalo ekiganye kye tukwatamu kati twagala tugende pressure tumweyimirire kale tulabe ekinaabaawo mulekerawo okutiisatiisa ensi nti ensi erina bannyiniyo waliyo abakkirizibwa okuvuma n'abatakkirizibwa nze Junior kyambulira ebyo ebyawowayi mbusebanya kino mukikole mulabe kale ke tulabe kye tunaaba tugaya mayinja oleeta bulo ekyuma kigaya mayinja niwegera ti ekyuma kyagayiza olusozi kati ng'oleeta bulo pulisa naye muntu n'omubi abaako ababe ffe tukkiririza mu kusonyiwa we are just tuli b'amazima we are just people ffe position yaffe South Africa yatutte Israel mu kooti olwabyekole Palestine Israel nebuuza Palestine ofaaki South Africa nebagamba nti okuva ku bajjajjaffe ba Nelson Mandela South Africa eyimirirawo n'abantu abatalina bwogerero ye police ya South Africa olwokuba South Africa yasafalinga mu apartheid so bwewulira ati wali wanyigiriza omuntu South Africa evaayo kakati fenaffe ye police yaffe fe ye position yaffe buli wetulaba nti waliwo okunyigiriza omuntu we come in this way we come in simple logic tetukiririza mu kunyigiriza balala tetukikiririzaamu kyenatandikideko wali wetulaba nti eriyo eyeyito w'amaanyi those so-called powerful people in court ko w'amaanyi aliyo President 7 ne mutabani we kati ng'alinnya ku balala we come in ne tulaba kye tunaaba stop living in illusions
Bwokola kino kijja kutuuka ku teri kijja kubaawo. There's nothing will happen. Those are illusions. Nothing, absolutely nothing. Nze kigamba nnyo abantu. Junior, nja kukola kino. Toyina kyojja kukola. You will not do anything. Because we shall not let it. And we ngamba we. Siga we shall not let you do anything. You are lying to yourself. We shall eliminate you before you eliminate us. Fetulenga Israeli. Me and my father tulenga Israeli. You fight us. We give you the on your doorstep. Afete twekwekereza mbubambi twekweke. Fete twamanyira byakwekeka. Fete tugwanda cover. Mbu twekweke omulabe mutwalira olutalo mpaka ku kisenge ki. That's our doctrine. Ngoja bali bagambye bani abagamba bage Junior ngambi zitumbulira bali bye bagambye bali bagambye bani bebani. So what? Gwedayo bage Mirundi agambye. The old the younger said situje wange kumbuli but waje wange they told me a lot of stories. Oluni yangambo ajja kunsiba. Are you serious? You see, abantu ennaku zino batambula baloota. That for what? What have I done? Am I a criminal? Waliwo ebibuuzo byempulira mu ggwanga lino and I laugh off. Nti omunaga gwe Junior nja kusiba. It's laughable by the way. Because it's a joke. What have I done? You can only arrest me when I'm playing on national security. Nganzanyira ku byokwerinda by'eggwanga. National security. That's the red line. That's the red line. One, you are playing on national security. Two, olwanisha government eri mbuyinza. Gwegende wa president yondope mbumuzukulu wa Junior is fighting your government. Then they will arrest me. Omugambe nti Junior is playing on national security. Then negative these others mbukwa nti navumye gundi. Because I abused you. Then you want to arrest me. Please. Mukire mutrope misange jitegerekeka. Nse boyagala kundo report to me a big case. Na twenza kujja mwange no ngamba mbu Junior you are under arrest. Ntiswawe na that is idios. This is a democracy. Democracy bwatyo bwatambula. America bavuma Trump but America bavuma Biden. Omusajja asinga amanyi mu nsi yonna. Ne bamukola mu comedy nga yerabidde omuzindalo weguli. If Americans can abuse Biden, the most protected human being in the whole world, what about you? Gwataina na baruwa ya mujiji. Tunda mokeni. Bavumye bakuvumye oyinachi. Gwani. Abaramwe wadde boye bazi importance je mutayina. Who are you? You are defamed before well-thinking members of society. You are defamed before well-thinking members of society. You are not a well-thinking member. Mubategevu tolimu. Abamu kumwe temwina kya butegevu kye mwali mukoze ku myaka gyamu. Kati oli mu koti ogati bakuvodde mubakuwebudde oyina ki ekyokuwebuula. Ekyasibya pressure yakola ensobi ekyo kuteeka mu Ssaabasajja Kabaka because yayina erinnya is a king.
is a king aho bakusiba waliwo amanya waliwo abantu abayina amanya is a king nesinga yavuma some of these lumpennies gana agabbi agali mu government agabbi sente z'omuyiwa omusolo they have scandals all over them kati ngogenda mukoti gambo you are defamable you must be in prison because jene mukako atobuyinza some of you are going to be eruzira you were just there you are buying time it's just time amuli babbi that's the truth wali ezengudo oli dezamalwaliro oli awo gati now I'm defamable the overweya gwe lino just nalyo kugwa ddalu kati ogambo tuli omanye ekiri mu ggwanga lino abantu baagala oyogere they want you to talk oyogera ayogedde ki lwaki ayogedde kino njogedde nnyoko byantumye byokka byenva okwogera saa kumanyira nnyoko bye yantumye byenjo you know people want us to live this life of script bakuwandikire script awo yonoonye dawano kati wanokoze bubi nze sina wenkola bubi na bulungi I'm only answerable to God the Almighty the creator of this world nze kolerera ggulu nze kyali ku ntalo z'okunsi you are defamable before the thinking members of society abamu character zamwe mwaza assassinating da toina character je ba assassinating you assassinated yourself already mwero thinking members of society wavamudda balwepinga omukazi ne bamutwala mu kooti omulamuzi n'amubuuza nti okikakasa oyo omusajja gwe baleese wano yakulwepinga nti ye ne bamugamba ki ekiraga nti ati nze namulaba yooyo omulamuzi n'amugamba omusajja eyakulwepinga yali musale oba teyali musale was he circumcised or not omukazi n'agamba he was circumcised bagenda okebera ono nga si musale omusango gwaggweeraawo katula guno omusango gwoyo kinyamatama ne MP zaake kinyamatama ekyamuleetera obuzibu Lord Mayor Elias Lukwago yamubuuza aye prostitute by fact or opinion Lord Mayor yabuuza MP kinyamatama statement ejo aye prostitute by fact or opinion kinyamatama nagamba both Lord Mayor namugamba kati oli malaya because it's now a fact you a prostitute gwaina je gulagogo manyi mu court waliwo statement lawyer zakubuza noddamu balo yabo ne bakwata ku mutwe tuwedde atuse babuuza kinyamatama ngeri yasiri kwaga mubuuza aye prostitute by fact or opinion MP kinyamatama yaga both keri yasiri kwa you a prostitute ati oli malaya because if you behave like a prostitute omuntu kwita malaya nga toli malaya kikulumirawa mpozi nga weisanga malaya so nafa amateeka tugamanyi we know the law nze my brothers are lawyers senior lawyers nze balawyer bange bebakeke Kampala Associates those are my lawyers balawyer bange gye bava the second biggest law firm in the Republic of Uganda after Kalujira and Chiriwa and advocates they are the second so nze buli kyenkola I do it in law mateeka tulaba emyaka gye maze ku social media nobody has ever reported me to the police kwa zesuka kusoma teeka nemanye engeri gyenzanyira mu teeka nuboga nti nabondo panti navodda abaana bo nga sogedde manya gaabwe bonna babaleeta mu kooti ombuulirane gwe navuma tubafe tubatumata twogera manya g'abantu don't ever mention somebody's name ngovuma then awobo concentrate nze ku personality ne wano if you throw a big statement ti abakazi ba Uganda benzi
kati ani gwoba ogambye nobody. You can't be nobody. Kati feke kakodyo era abamawulire babaagala ovuma Museveni baga nti President Museveni si mubbi naye abamwetoolodde indirect babavuma ye ate atali mubbi yeetoololwa atya ababbi. Kati president olwakitegeera nti bino ebyamawulire biga President Museveni si mubbi naye abamwetoolodde. Daily Monitor yako apologizing recently yakuba story ku president nawe yamumpe ba witness bamwenga gye bali ne betuna ne baga twakoze ensobi. So we know some of the laws in this country and we are abiding citizens. We shall continue to do this work of blogging in law mumateka. So tibajja tutisiza mateeka manyika ti abadde nobuzo batisa mateeka nja kutwala mu court. Court siza nnyoko. Court ezikuwuliriza era ze zijja owuliriza nze. Kyekirungi kya court every side yewulirizibwa. Kati njagala onsasule damages maye abamu kufa bwavu butulumye tunoonya batulopa batuyirire. Ojja genda otwala omuntu mu court. Court egaa nti ojja musasula damages obukadde 2 gakumyukiraawo. So tukuume nnyo ebintu byaffe nga tubikolera mu mateeka. Bw'oba oyogera n'abantu ng'oyogera ku bantu beera ne evidence beera ne wiino obulamu bujja kwanguyira. Naye oba okyayagala ovuma abantu ennaku zino balina entondo abantu nti omugamba tonyumye enkyakera mu kooti. But even there are some fair comments nga si bivumu. Etteeka lya Honorable Nsereko lyali alese ddyo lyali lya bulabe era kooti yalyoka n'erigoba. Ddyo lyali tutunuulira busungu. Kamu kooti tosobola pima busungu. Kati obusungu babupima butya. Nti we wanyize tewalidde emmere. Oba we wanyiga the people oba President Museveni General Sale ne General Tumukunde balupa red paper mu court nti story gye yawandika yabanyizizza. Court negamba kati obusungu bwabwe tugenda bupima tutya. We banyiga tebali mmere we banyiga bakubanya amasasi mu bbanga. So annoyance ekomawa obusungu kyeki byenayogera bya how do you prove obusungu in court? Where are the land friends baloya muliwa? Where are they? Mayinza amateeka gannema nagasomayo omwezi gumwe makerere nenziruka. I went to the law school by the for 1 month. Ate junior singa nali lawyer. Singa ate ndi muzibu nnyo. Nekati I'm going back to study law. Nyenda kuddayo kusoma mateeka. I've already applied. Kakati kyendabye wemba sina mateeka. I have already applied to go and study law. Mujja kumpulira junior. Kankwatemu atiko zange nyazoka. Social media mujja kumpulira. Olaba sigamanyi bulungi nga gegenya naye era I'm still not bad off. Njagala criminal law. Nkube suit. I'm Mirundi friend. Naye kati bino biddekuli byaffe bye twakola tebirina makulu. Let me study law. Baneuga munzikirize nzireyo nsoma amateeka. Banenja kweyagalira mu tteeka. Ate mu aba traffic mujja kuba munguddeko. Ojja kumbulya wikira enforcing. Let me go back and study law. Ntambulenga ne constitutional penal code. Articles 15 of the constitution. Naye kati mu Uganda lwakuba naffe tetumanyi nnyo mateeka. Kati obuuza bagenda ku kooti wa pressure omulamuzi yayogera kite babimanyi. Abalamuzi ba Uganda balina engeri gye basalamu emisango. Oba lwakubafa amateeka omulamuzi atandika the accused versus the accuser according to penal code article 19 of the constitution. Nga tulina kyowutegeera. 90% of people who go to court tebategeera mulamuzi byayogedde.
bo bategeramu akantu granted bail or not awo bakamanyi naye my lord of justice asoma ebintu awo the accused versus the accuser according to article 19 of the constitution sub-articles the decision was sent in 1997 that this case has been now nobanga tulina kyotegedde gwebuuza abava mu kkooti omugabe omulamuzi abisaza ati baga agongeddeyo bo bamanyi kugwongerayo agongeddeyo ng'asinziira ku ki n'okibuuza ba tiktok ekyo abaali ku kkooti ba tiktok abaali ku kkooti ewa puresha n'abaali baagala osiba puresha n'omala obatunuzaamu kamera n'obagamba mbuulira omulamuzi bye yayogera bye yasinziirako oba oleesa obuzibu awo tiktok ekala bw'oba oyagala social media ekale leeta ebyamateeka awo bafolowa tobaako n'ogu awo bafolowa bakendeera babawa penge ebintu byallo olaba nerumbu yetabyogera bw'oba oyagala kuno kusigaleko bafolowa bana tandika amateeka wano people are ignorant with zero batikitoka negwe kola programu ey'obuwemu ani eyasika gwe genda ku tiktok oteekeko omulamu ati leero zze kwogera ku bakazi abaasika abakyalira ensiko abasajja batalina maanyi mu buliri oba na 1.7k viewers nga bali live n'ekyusaamu oleeta ebyamateeka obaako na bana bakadaama batandika omanyi juni ebintu ebyolese tetubitegeera bulungi wendo akadaama ow'oku byatandise eno diversion programu z'amateeka tolabawo kadaama n'ogu awo tewabawo diversion like, let us go to teacher Lumbuye. We cannot understand juniors things ekizibu yetwala nti mugezi nga kadaama agenze neba netya kadaama puresha abadde yeeyita kabaka nga alina abawagizi bangi naye badduse bonna badduse kadaama abeera akuwaga wano sabula junior baby gwaliko fe tuli naawe baby juni ze statement z'abakadaama gwa twasigaza gwe nawe munanga amababa nyine gakwata nolozo oyogera byamagezi kumbe bakuteeka mu butego bwe bamala okukwata kadaama y'omu yabadde akuwaga luli ng'akomawo agamba amanya okajjoni yaketwala nnyo nti ka kitalo ke bakakwati ate ffe twakalabula dda ye kadaama tayina mukwano ku social media kadaama y'omu yadda ku programu nga bakutte eyabadde akuwaana luli n'abakasibe ffe twabulaba obwo obwana kabadde nnyini wano katwasamira nadda ku y'omulala n'asanga nga waliwo akutaddeko kiraivu akuvuma nga kadaama agamba ekizibu naye akisosa kugamba kadaama tayina mukwano era woba okola programu zinga obeesinga ku comments ogenda kugwa mu bizibu wano puresha abadde yeeyita kabaka wa Buganda naye we bamusazeeko enviiri bakadaama ne bakyosa olutambi naye nga kafaanana bubi so comments ne likes ze zireetedde abantu ebizibu wano nga bwento bwe mbadde njala kujjako UK oba naasula wa Kayima anti Kayima owe UK njagala kujjako UK Kayima nakulabye otwala
Jojo Teira. Jojo Teira toyina sente. Otunda buno obudagala simanya bumufunza. Jojo Teira toyina sente. Nakulabye wevuma nesenga Kayima ku TikTok. Ne Kayima ndoza wave Saudi nogende ebungereza. Nandisubidwa nti wandigumye n'omusajja oyo goyina. Nova mu ntalo za TikTok. Anti Kayima. Fumba. Omusajja goyina si mubi. That man you married. Kayima. Nakulabye osibye obuviri onyirira Kayima ennaku zino. Ndoze eri omusajja we Saudi yali akuyisa bubi. Kati gwe ne Jojo Teira mufaaki Kayima. Kwa Kayima yagambye mbu Jojo Teira mbu amwala yali agala mubbako omusajja. Abanako n'okwevuma mwenna muli banako. Kaya Kayima nawe era tolina kyoyina. Nono naye era Jojo Teira siba Jojo biki era byebimu. Namuna luli alaga ebintu by'omu nnyumba. Sayino dola ewaka bata eno ebyamaalo. Eba kyabikola. Okyalaga ebintu by'omu nnyumba ati eno sepiki nagigula $2. N'abakazi b'ebweru awo temuyina sente. Temuyina 10. Ne mu kwesoma. Mukubaganya. Bana bakazi b'ebulaya awo. Atabamanye muyinza n'omutunza ebibye. Muyinza omutunza ebibye naye 10 akuna. Batono nya abayina ku sente awo ebulaya. Ezaddala. Omanyi waliwo okuba ne sente naye ngamba sente zikyusa obulamu. Oyo mukazi Juliet zawedde akyaziyinaawo. Juliet ayina. Kakati Juliet okwata gundi $1,500,000 n'agakuwa ku Juliet ekyo kitono. Omuntu gwe manya wayina ku sente Juliet zawedde. Oyo. Zawedde Julie. Oyo nawe. Olaba namugirako enkofiira. Oyo omukyala ayina sente. Abamawulire nga balidde ku sente ze wano. Ayambye abantu wano Juliet. Rebecca agaba. Omukyala ali awo yukke bambi naye aziyina. Ate bonna baakisa. Anti olwo ntandika okkuba oluseke. Junior tomanyi mu kuwaana. Mama Rebecca. Akasente kakeera. Sibayinaako buzibu. Abagagga ba Lwiki. Mukyala Juliet bane God bless you mama. Mukama kuume. Manya abagagga bagala nnyo bagamba mukama abakuume. Mama mukama kuume birungi byokoze. Nze nkwerako obujulizi zawedde. Naye Kibedi bambi mumote. Juliet nga maliriza programu y'olwaliro bambi Kibedi mumote. Aboneredde. Puli anjaga agenda y'oluzira kumulaba. Rebecca agaba ne Juliet zawedde bambi mubeere bazadde. Kibedi ayize. Yali alooza asobola ovaayo mukomera bambi ne baloya bamudduseeko. I felt so bad. Baloya ba Kibedi badduse. Musajja talina looya. Bambi aboneredde. Nze nsobola okugenda eruzira nendeeta apology. Nagiwandiika n'abeetondera. It's enough. Kale wadde yabasobya naye ayize Kibedi. Kibedi namugamba. Nzo manyi Junior waliwo entalo zendaba nenzidda wabbali. Ne mugamba Kibedi va ku bakyala abo. Awoza nina abanene. Nendo okulaba mama nangamba mune Junior. Ebintu bya Kibedi bizabiyingiramu. Kati right now Kibedi ne baloya tayina. Kibedi akuze. Ayina okumira eddagala musajja wattu. Tayina baana. Kyokka luli abajja okumweyimirira balimi. Bali bavayo waabwe bambi ebosoga. So find it upon yourselves bambi. Kibedi mumote. Ajja fira mukomera omusajja oyo. Namugamba Kibedi tebagenda kuwa beiro. Nze Junior amba ntegedde. Mu Uganda abafuga abalamuzi bali 3. Omukyalo w'amaanyi n'abasajja 2. Gwana abafuga abalamuzi bali 3. Nabagamba Kibedi tebagenda muwa beiro. Kwanze mba mazo tegeera. Nze Junior nga nina intelligence.
Kwanze manya abafuga abalamuzi mu Uganda bali basatu. Omukyalo omu ow'amaanyi n'abasajja babiri ab'amaanyi be bafuga abalamuzi wano. Nze nali mmaze okugajja mu balamuzi ne baŋŋamba oyo tugenda omukusibira. Kwa Kibedi kyataategeera nti Juliet Zawedde bayina omulamuzi. They have judges in their family. Ngavuma family y'omukazi avuma family y'omukazi. Kumbe tamanyi baavuma. Ne mugamba Kibedi family eyo y'abalamuzi bayina balooya bana. Bayina bajaji babiri. Ne mugamba Juliet Zawedde omanyi bulungi ayina ebizimba aweebwa ebajja. Ne mugamba Kibedi weesonyiwa omukazi oyo yagaana. Nangamba nze Junior tontiisa balabika baakuguze era nze nina abanene. Ne mugamba Kibedi bagenda kusiba. N'ebisibo babikasuke mu nnyanja. Ogwasooka yajja mu koti ne bamuzzaayo. Ne mugamba bagenda kuzaayo ogwokubiri era baamuzzizaayo. Kibedi tebamuzaayo saa kibagamba wano. Tebagenda mota. Kati resetiri nga nsisinkana oyo omulamuzi awo ku Sheraton. Ng'obusungu bwakyayina. Ane tuleese nno abantu obusungu. Naye nze bannaye bannayuganda munsonyiwe bambi nze buli gwembeerayo nga nina gwe nnanyiiza. Bambi nsonyiwa kijje ku mutima gwo. Nze nalaba obusungu musango gwa Kibedi. Ng'abamusiba beewera oyinza ogamba tebannamusiba. Omusajja yaŋŋamba nja kusibira omusajja oyo. Kibedi yakuba amasimu ng'aliwo omunene akwata. Abanene ba Uganda tebajja mu makooti nze bansobera. Wano bana abanene mu ssimu we bakwata buli gwokubira agamba olukolo you back. Wano basiba omugenzi Isima. Isima bamusiba musajja wattu naye. Nga waliwo omunene ajja. Era bane Kasuku. Kasuku oyo musajja mulungi. Kasuku si yeyamba Isima. Ne Onade Bonsereko. Ne mukulu wange. Nga abanene babuze kyenva mbuuza Isima ne Isima. Bulijjo obeera ku social media ogamba oyina abanene baliwa. Onade Bonsereko yamala kujja mu kooti n'amuwolereza. Omulamuzi we yalaba Onade Bonsereko munenga baddamu nga banyumya byabwe byabalooya nga woobimanyi nti baba beemanyi baasomera wamu. Era ne guno gwa pulesa mbu Judge Kayizi mbu obbiwa Onade Bonsereko. Banne kanzireyo nsoma amateeka. Nange mbeere neba obbinga balamuzi. Malobba mbavume baanammwe mu ntegeera. Oraba mbavuma siina ba obbi balamuzi. Let me go back. I start the law. I get judges as my obbies. Mbabavumire nga tate mwina gye mundopa. Bwatyo Isima nga bamuteeka mu kaguli. Ate yali agenda bali bagenda musiba emyezi 6. Kwaze bye nawulirawo ku kooti nga Isima wakusibya emyezi 6. Onade Bonsereko nga biyingiramu awo. Munange nga awoza nga bomumanyi wamanya amateeka na moving court. After moving court Isima nga bamuwa bail. Waayita mmeka ng'era addamu Isima. Ogwasembayo tebaatawaana mutwala mu court. Kale singa bamuzaayo mu court. Nze nvulanga banekamba bulire abamu mwetaaga kubaluzira abantu kuteeka mu kkomera baba bakuyambi. Nze after Isima nga maze okufa nategeera nti putting you in prison omuntu aba akuyamba. Kayinza okukola ekisingawo. Kale kasiga Isima bamusiba bambi ne banimusalidde wama emyezi era yandivuddeyo ko obulamu bwe bugagga okuba onotandika ensi. Nendoza buli we bakwatanga Isima nga bamuta we bamutwalanga mukomera nga kooti zimutandoza ne banyiiga ne bagamba ono tetujja sobola kumusiba